Ngoka. S is affecting you. No. Oh, okay. Kati omanyi mbadde manyi oli ali olubuto yeggwe simanyi waki mumbo zaabwe kati ngangamba nti ate bannaye noono bamwokyezza kazibu ki ng'obwongo wange bunga kati institution erina embuto ezi oli aba akebera kandabe oba mulimu akantu ng'atulisa butulisa Ronnie tugende tuli mweno wide welcome to yet another edition of Kasuku Live. We are a few days tetukyayogera nti months. We are now a few days away from the breast cancer run. Oh yes. It's happening on the 20th of October. Wali Nakasero Primary we tugenda okubeera. Of course byonna byomeddwa mu mutwe aba Eric Cancer Initiative. Abagamba nti early recognition is critical. Buli olaba abakyala bano omanya tugenda kwogera cancer ow'amabeere breast cancer. Tetwogera nnyo ku bujjanjabi, twogera nnyo ku prevention ne early detection. Muchalani? Damalai. Oh, you know Damalai. Musoke. Musoke is the husband. Yes. Ndina mchala Musoke. Damalai. How are you? I'm okay. Welcome to Kasuku Live. Thank you so much. Then wali nina Ruth Mugenyi yali amwami. Yes sir. Ewamu atali mufumbo tabeerayo. Kizibu Kasuku webereremu. Yeah. Buuza ku bantu abatulaba n'abatuwuliriza. Abatulaba mwenna tusanyuse nnyo okubalaba mwebale kutwegattako ku show yaffe neera. Era leero tuzze okwogera gye tuli. Tubangulwe bulungi ebibuuzo byonna bimubadde mutubuuza twetegese obiddamu olwaleero. So how do you find the place? This is our studio, All Access Studio. One code base. Do you prefer today eri gye tubadde tukolera oba tusigale wa? Okiwulidde? Bulijjo kyali kikunyigiriza naye nga tolina bwekyogera nti mutuula mu miti eno obuwaya ne bulyoka buyita yambala ate yambala akantu ate kaganye kateekewo bwoti Kasuku otubonyabonyeza naye muŋŋambanga bannaye abantu b'enkyaza muŋŋamba Kasuku tukoye emiti bannaye mwenna bakyaza mujje mu ruumu eno yekyasinza obulungi ka esikeeko tekayitiridde toyongeramu. Okay. Today we are going to go through the questions that have been coming. Akyala nwangaye nti buli we tukola show zino ate abantu bababuuza ebibuuzo. Maybe ku YouTube we don't get the chance to reply. So today we are going to be taking those questions. But in the background is some of the work Eric Cancer Initiative is doing. As you can see, they are traversing the country, different parts of the country. Basomesa abantu okusobola okuba nti how do you check okulaba oba oyinamu akantu kali nodduka mango. Ekyenjawulo bano kye balina kye nasinga baagalako nti for them baagala nnyo okulaba nti kansa omutaayiza yakatandika. Treatment n'ogifuna si kutuuka eri jaggwera ate bakuggyeko ebbeere naye anaaye sibya nalabako ko ebbeere ly'omuntu nga balisazeeko nga liri mu kabaketi. Kati awo balikuwa olikozesa eki? Babeera balisomerako. Muzeeyi wange bamusalako ebbeere benagenda mu ddwaliro omulanda nga liiri awo mu kabaketi nendirabako bali naye teyalitwala waka liba lya ddwaliro balisigaza. Naye bannaye kati ebbeere balikuggyako. Tetukyagaliza mukyala ate Katonda najja kuvaamu ne bakuggyako ettini. Naye amabeere waliwo eddene waliwo ettini ne bakuggyako eddene ng'olina tukolayo artificial breasts by the way Uganda Cancer Society.
umbrella mwetuli bagabira ddala amabeere agali artificial oba oli eyo nga bakusalako ebbeere waliyo artificial breast no balancing omubiri estimio netagenda naye kivaayo kyekimu kati eryo artificial bw'olinuuna omwana aliwulira aweero kyesonyiye aliwulira feeling olutiko ne lumuyiwa kubanga artificial ekiro wootuuka ojjamu akaleega n'olijjawo n'olituuza ku makya n'oliteekayo mu kaleega n'oddayo. It's about really self image and how you just kwegamba olabe kulabika in a certain way mu bantu. Okay, so be basalako amabeere you can reach out to Eric Cancer Initiative ne bakuyambako okulaba osobola bakulaga wali artificial breast osobola okubeera ng'ogeteeka. I think women usually suffer a lot, especially when the boob goes off. Tekibeera kyangu kuba kati nange omusajja nkubamu akafaana ng'ana abaffe tuli kuki kati. But anyway, byebyo entamba za Eric Cancer Initiative ziyitawaawo. You can always give them a call. Maye abantu baffe tebabeera attentive olina kkubira kasiku kati enamba yaabwe eriki be attentive. Scroll eyitawo ku squeeze back zino logo placement enamba kweziri bakubireko olabe ekintu nga kitandika. Mukyala Musoke, ebibuuzo tutandike ebibuuzo olwo. Yes, ebibuuzo bibadde bingi. Abakyala tubeebaza n'abaami tubeebaza okubeera nga mufuddeyo muwuliriza obubaka buno ku Kasuku live ate ne mufaayo okumanya okusingawo. So ebibuuzo tubadde na bingi. Ekisooka waliwo eyabuuza nti kansa w'amabeere ayina vaccine oba basobola omugema. Yes. So ekyo ekibuuzo kyekisooka ate ngera tukuddamu tugamba nti nedda tetunnaba kukola abakugu tebannaba kufuna empisa eyo egema kansa w'amabeere naye ate era nga bwenzikiriza okunoonyerezebwa kugenda kukolebwa buli lunaku buli mwaka nzikiriza nayo tujja tuukayo naye nga kati tekinnaba kubaawo. Ekibuuzo ekyokubiri kibadde nga kibuuza nti kansa w'amabeere osobola omusiiga kati nganze bwendi wano ne musawo oba ne Kasuku wano nsobola wemba mwina nsobola omusiiga. Ekyo ekibuuzo nsaba musawo atuyambeko. Kokolo w'amabeere tasiigibwa. Tosobola kubeera nti olinaanye munno n'omusiiga. Tosobola kuba nti oli mufumbo n'omwami ne mwesiiga kokolo w'amabeere ng'endwadde endala ze tubadde abasaabala batubangulwa ezisiigibwa. So tosobola kumusiiga. Kye kibuuzo kye kimu kye ngenda okulinkinga n'ekiri ekyokugamba nti is it hereditary? Nti ayinza okubeera nga sisiize muntu anenaanye naye ewaffe wabanga yaliyo nange kye kitegeeza nti ayise mu musaayi antuuseeko because tuli ba musaayi gumu tuli ba Luganda. So njagala okiddamu ngambe nti nno ekyo just okubeera nti ewammwe waliyo eyafuna kokolo w'amabeere kikuteeka mu katyabaga kye tuyita risk mu luzungu. Just obeera at risk of this disease tekitegeeza nti okirina. So bino ebatugamba bulijjo nti abo mu family yaabwe balina kansa. Si bituufu. Si bituufu. Obeera ng'olina maama eyafa kokolo w'amabeere kibi nnyo. Just tekitegeeza nti naawe omuyina mu musaayi gwo. Just oli ku risk nti obulamu bwe yatambuliramu since it's a lifestyle disease ojja kwesanga nti no tukulira mu family ne lifestyle nga zezimu. Kati n'obeera nti no ekyamuteeka mu katyabaga naawe kiyinza oba kigenda kuteeka mu katyabaga keekamu. So but it just gives you a check-in mu bulamu bw'engeri gy'obutambuzaamu n'obeera cautious. N'ogamba mange yalyanga nnyo kino osanga kye kyamuleetera kankiveeko yanywa nnyo omwenge oba yalinga takola dduyiro. So nobeera nga gwatenga you adjust. So let me also ask this. I know usually to be done, but of course fenabali in communication we believe every day there is a new person who is watching. That's so true. What are the probable causes of breast cancer? Probable causes tuddamu okubagamba nti kansa w'amabeere yenga ye talina kimuleeta kiri kimu nti kikino nga bw'olaba omusujja gw'ensiri nga bw'olaba siriimu nedda wabula
aina ebintu bye tukola ebituteeka ku bunkenke bye twaliyise risk factors. So twayogera luli era tugenda kuddamu ekisooka tugamba okunywa omwenge omukyala n'omwami kubajjukira n'abaami bamufuna naye singa osalawo okubeera ng'onywa omwenge omungi ennyo ogusukka ekyo kigenda kuteeka ku bunkenke okufuuwa sigala kigenda kuteeka ku bunkenke obutayonsa bw'osalawo n'ozaala omwana ate n'otayagala kuyonsa kigenda kuteera ddala ku bunkenke obw'ekitalo ennyo okulya ennyo emmere enkole processed foods, too much of processed foods. Buli wosalawo okubeera nga gwe wejjako emmere eyaffe eri nakyo n'osalawo kugendanga ku zi processed foods, zibaga, zipizza, kyova olaba kansa ono mungi nnyo mu bakyala be batuyita career women kubanga balina lifestyle eyo asobola omalako omwezi n'omulala nga talidde ku kye bayita mmere. So eating too much of processed foods, too much radiation, exposure to radiation, ebyuma bino eby'amaanyi bikola ki? Bina rays ez'enjawulo ze zikola ki? Gye bifulumya. Kati buli we bibeera nga bituyingira mu mubiri buli kaseera tubeera tujja funa obuzibu. Omugejjo omunene omukyala abeera ng'ofaayo tolowooza nti munaye nze ndya bulungi nina okugejja nedda. Omugejjo omunene nagwo muki? Mubiri. All right. Ekibuuzo ekirala. So cancer is not hereditary. It is not. Yeah. It's a lifestyle disease. Yeah. Okay. So abantu abali eyo mama we yafa cancer totandika banaye mama yafa cancer lafa gero tukwata naye bakunnyonnyodde. Just keep healthy. Yes, so kati ekyo kitutwala ku kibuuzo ekirala. Waliwo eyabuuza nti maama bw'aba ayonsa asobola okusiiga omwana we oba okitegeera maama bw'aba ayonsa bwe mba nyonsa omwana wange nsobola okusiiga omwana wange. Ekisooka kansa w'amabeere kizibu omuzuula ng'obadde oli lubuto kizibu nnyo omuzuula naye ate era ansa eyalibadde nti nedda kubanga tasobola kuva mu bbeere lino ate mbunga nyooka olumala nakola ki? Nakwata bebi. Wabula kye tuba tugamba nti ebiseera ebisinga bw'obanga bazudde kansa ono in case obadde pregnant ne bazuula kansa ono w'amabeere jjukira otandika okufuna eddagala eryo ly'amaanyi. Kati eddagala eryo omusawo oba olina okukolagana bulungi n'abasawo abo bagamba kakati omwana akola ki? Mujje ku bbeere kubanga eddagala lino lisobola okuyita mu mata g'ebbeere oba tukitegedde. Kiringa era obeera olubuto waliwo amakerenda ge batakuwa ne woba oyonsa waliwo amakerenda ge tutakola ki? Ge tutakuwa kubanga tumanyi nti amakerenda gano gasala so bwe kiri singa oba ozuuliddwa ne kansa. So omuzadde ayonsa tasobola kusiiga mwana kansa w'amabeere. Ekyo nakyo ne tukijja mu ddiiro. Ekibuuzo ekirala kye baabuuzizza can money in the bra cause cancer? Okwata ssente zo ne bana bakola mu butale bamufuna mpola. Tebafuna mpola no. Bafuna mpola bagatta 10. Bamufuna mpola naye sigamba nti mbaavu. Naye bafuna mpola bagatta 10 ku 10. Kati omuguzaayo akantu awo katale 10 ogenda alwokyezza mu kaleega. N'omugamba ekimwambaza oguleega ogwo gwonna kumbe seefu ye eri awo wale. Anti munaye n'ababbi mu kibuga bangi. Ati oba okyasuse eri nga seefu bagisse. Omubbi wakugwira mu bbeere. Asangamu 2. Abeera mugumu. So abateeka ssente mu mabeere kisobola obbaviirako kansa? Tewali kunoonyezebwa kulaga nti chemical zino eziva ku money nti zigenda ku skiini yo ne zireetawo akatyabaga konna ku bbeere. So nja kugamba nti nedda tho tugamba kendeeza ku risk tomanya because tetulina cause si chemical naffe tetuzimanyi bulungi nnyo ezo. So kubeera nti okikola buli kaseera kyandikuleetera okwesiiwa ku skin and later on an infection nejja. Naye nga tewaliwo. But because also the money is dirty, why do they put it there? Tomanya gye ziva. They won't steal. Ba student baziteeka yeeyo. Ba student b'ennaku zino. Nze yakaboozi lumu nava nja kuteeka ssente mu
when nali student nange nateekangayo ssente mabeere bambi toseka naye luba lumu kati tuva mu class nkomawo omanyi okooye so nzijamu bra just nengena nenaaba nenkola ki nengena mprep kati mba neebase essaawa eyo 6 obwongo buŋŋamba nabadde ki 15 gwe mwana gwe kusomero aya kwegamba ssente zange bane nasituka nenoonya ssente nenga ssente sikolaki toziraba so kati omwana w'essomero ali eyo ng'olowooza it is the safest place osobolera ddala okwerabira ssente zera nezikolaki noziluzinga. yeah okay so what was the other question? Question endala egamba nti can family planning specifically cause breast cancer? Nti enkozesa ya family planning kizaala gumba kizaala gumba nga bwe tugimanyi ffenna ereetawo kansa w'amabeere. Simanyi okozesa family planning sina family planning gyendiko yonna nayo sigikozesa. Mera, I want you to feel the flow thoroughly. Okay. Kakati family plan ekibuuzo kino kiri kyakwegendereza nnyo naye nga ekituufu kiri nti enkozesa ya family planning enkyamu yesobola okuviirako obuzibuzibu. Kati jjukira mbadde nkugamba nti kansa w'amabeere asobola okuviira ava singa obeera ng'olina omugejjo omunene. Kati ate gwe oluusi olina kilo nga 95. Kati n'otagenda mu ddwaliro ettuufu n'ogenda bugenzi n'ogamba musawo awo maybe mu kakliniki nkube empiso oba nteekaamu akaki akantu akaweta kawano ku mukono. Kakati jjukira nayo waliwo chances nti egenda kugeza okiraba egenda kugeza. Kati ate nayo bw'otandika omugejjo ogwo omunene olaba ate bwe weetadde ku bunkenke buli bwe twogeddeko. So tetukubiriza abakyala nti tubeere nga bwe tuba tusazeewo okozesa family planning methods zonna naddala ezo eziri homono ez'omusaayi genda bakukebere. Funa check-up eyo general check-up eya blood pressure eya sukaali eya weight bapime weight yo obeere nga ate toyongerako ku kyobadde tomanyi kubanga ekituufu era okunoonyezebwa kulaga nti wadde nga ebyo byonna weebiri waliwo kacyansi ak'okubeera nga ate weetadde ku bunkenke obwo olw'enkozesa y'embi eya family planning. Naye ate omugaso gwa family planning gusigala mulungi ku risk. Okitegeera? Omugaso gwa family planning outweighing gusigala mulungi ku risk. Yes. Abantu balina okukozesa family planning. Tulina okukozesa family planning. Tukoyedde ddala muzaala abaana ne mulyoka mutandika kubira ku anko. Nedda lwaki gwe togikozesa? Lwaki musindikiriza nnyo abakyala ate nga fa bali mu katyabaga? Lwaki okusinga? Lwaki mwe abaami temukozesa family planning zammwe? No, anti kati gwe abakyala abamu munyumirwa ne muyitawo kati mwe mulina okwekoshoninga. Bw'obanga omaze okuzaala abaana bw'oyagala mwami Kasuku lwaki togenda ne weekomya? Naye bannaayo n'omwana ng'amanyiga togenda ne weekola ki? N'otasanze ate gwe bagamba weekomye oteekamu kagundi baga nti ka myaka 5 kayinza bakaganya omubiri gwange oyagala kuzaala ng'okakola ki ng'okajjamu mulekeraawo kati be bafa bonna nga ndi ku myaka gyange 7 ng'ensi ngivaamu bwe ntyo tekisoboka naye we bafa bonna natuddamu tuzaala kubanga ate yeekomya nange mba seekomya. Abakyala bamanyi kweyo time push hada nomugamba mukwano hada what kyekyo kyenkunyonnyola. But there are so many family planning methods even studies za kukomya abaami tebali balungi nnyo ne family planning abakyala because you are the receivers. Naye mwana yaŋŋamba ffe tutambuza message ya testing of course waliwo n'abaga use condom naye mwana yaŋŋamba kintu kya condom tekiba kyekimu
anti bakugamba ojja kugezaako olabe ofune theory yo tugende ku kibuuzo ekiddako. Okay, kati abakyala ekibuuzo ekirala kyabadde kigamba nti kansa yenna ow'amabeere atandika na kawulungwa oba kalampu akayinja kali ke twayogerako. Yes. Twagala okubategeeza ekisooka Every Cancer Initiative ebangula abakyala engeri practical steps z'okeberamu ebbeere lyo with the intention that buli wookola self breast examination eno osobola okudetectinga kalampu ako mangu. Naye ate twasomesa ne tubagamba nti no wootuukira okukafiiringa kaba kanene nnyo ku stage nga 3 oba 12 nga kagenzeko eyo stage. Eri stage twagala okuharvestinga we tugamba nti recognition is critical. Kizibu kya kafiiringa with touch n'engalo zo. Twebaa tugamba screen annually. Naddala abakyala bali 40 years, actually nowadays even 30 years because recently twabadde mulago omuwala wa 25 years nga bamusazeeko ebbeere lye 25. 25 obulamu anaabunyumirwa. Munnange byazzewo ebityo nga si birungi. 25 ebbeere liba likyayimiridde. Ete abantu balina kyo bino ebintu bwe tuba tubyogera abantu mugende ddala mu screening ezo ale screen ups because man ebbeere kintu kirala nnyo. Najjayo ebbeere n'ogamba kasukuvaayo eyo nnyonnyola abantu. Kati olaba bojja ku 25 ng'olina limu. Ate alinayo omwana omu yekka bantu. So support ate va nkugamba omwami boyfriend aliyo support your girlfriend. Toganuuna bunuunyi soka otegeere kyonuna kivaamu ki. So kati kalampu kano it cannot easily be detected by touch stage 1 stage 2. Tweva tukugamba go and screen annually because ekyuma ekyo kye kigenda okuyamba. That's why Every Cancer Initiative tugenda kudduka emisinde for that machine because twagala tukitambuze ku buli mukyala yenna aleme kwekwasa nti bannange eddwaliro teririyo erina mashini eyo ba anything. So tugamba nti not every breast cancer nti etandika na lampu. Kyova olaba screening yetuyamba to rule it out early. Yes, sebo. Kati musawo era ondoozi oyongera obbanyonnyola kuba waliwo era eyabadde abuuza nti kakati olwonzudde lampu kitegeeza nti ebbeere lyange baakulijjako automatically nga kalampu kazze. Kalampu ke kagisaako ebbeere. Kibuuzo kyazze. So tugamba nti wetukuzuula lampu eyo ekisooka options babiri gende w'omusawo togamba nti no lampu yino breast cancer nedda. We shall take a sample to collect test kye tuyita histological test oba biopsy. Otumala okukebera ne tuzuula nti no is it cancerous oba not cancerous. Feedback ya results ezo ze zigenda okuleetera omusawo okukola the next step of intervention. So okay, let me get to understand this. Buli gwe basanga kali cancerous ebbeere balijjako nedda. Wetusanga nga kali cancerous osoka ku treatment. Togende wa musawo nakugamba mbu oyina cancer katusaleko ebbeere. No, we first treat netuddamu tukola test eyo nate tulabe bwe tutreatinze wano cancerous cells ziri zaafudde kyenkana ki. Then that is the last option of management. Tugenda dijjako okutaasa spreading to another breast and to the rest of the body. Yes. Yes. Ekisembayo twagala okwogera ku discharges oba kiki ekiva mu bbeere lyo. Tegaba mata. Ekyo nakyo kibuuzo. Tegaba mata kiba ki? Kiki ekyo ekikola ki? Ekirina ova mu bbeere. Kakati ebbeere eritayonsa bannange eritannaba kuzaalako omusawo lyalivuddemu amata. Ate gaaki terivaamu mata lwakuba abaana b'essomero era obasanga nga gamanze bwendinyiga ndaba luga kati onyiga lyaki. So ebbeere eritannaba kuza kufuuka lubuto. Baba ku ssomero ne baganuuna bubi. Ate banuuna nga mbuzi.
temulina kunuuna mabeere n'omwana oyo ajja ava ku ssomero ate atusanga eno ng'amyaka giweze kale tuboneebone naye temulina kunuuna temulina kiki kyetukugamba ku ssomero tebalina nnuuna tebalina kunuuna basooke mabeere bamale senior 6 batusange eno mu field fe ate tulyoke tubalage exactly kubanga oli brands nakyo yambulidde bye banuuna ebbeere lulimi lwe lutambula ku bbeere beeriti then kati nipo gye banuuna okirabye nange noluli mwatugamba nti like as you suck the bubble checking naye nti mutegeko ettaala because discharge togenda mwawulira mukamwa olina okumulaba mu ttaala olabe nti bane musaayi masira baddala gumu so kati ekitegeeza mwe aba Eric Cancer Initiative you advocate for okwegattira mu mataala abantu balina okujjajjako mataala tusobole olaba nonno wano tuli mu kutaasa bantu tutaasiza ddala obulamu banaye mubeere mu mataala musobole okulaba discharge kati ate bw'oba wazaalako naye nga toli mu kuyonsa ebbeere likirizibwa ovaamuko something kisinziira aliyonka aliyonsa frequency kyasobola okustimulatinga homoni y'amabeere nejja frequency ng'omwana watuyonka negajja that's how milk production comes kati naawe kasuku oba oliriko January to December gayinza okujja gasobola okujja kubanga brain eba emanyi wali ayonka okuyonsa otemanya nti ayonka muki mukulu kati then I think the next interview we shall do abantu tubannyonnyole style z'okuyonka ebbeere no because we are talking about breast cancer it's very important by the way abantu tubannyonnyole boob sucking styles no ekiri important is screening kuba waliwo n'akyala aga nti abasajja amabeere munyigamanyige bee muti n'omugamba mukwano ojja difotoola oyagala twabadde tubagamba ebbeere werituuka okuvaamu amata olina obbanga oli mu process ey'okuzaala oli mu process ey'okuzaala oba after ne wano ng'omaze musigalamuko naye ate era amata ago tegasobola kwereeta nga gano omukyala mbu ajuzza kitegeera tegasobola kwereeta era oba oganoonyezza okuggyako wali abakyala abali special nga balina hormonal issues ekyo kirala hormonal imbalances ekyo kirala naye era si kibi bw'osanga nga amabeere galeesa amata ago gendako mu ddwaliro bakebere hormones ezo toli lubuto toli kinaye ate gakoze ki galeesa otutaata tooto kakati discharge embife ze twagala okugamba amasira gano pass is better, right? Yeah. It's more polite. Ataddeko headphones. Ne gaba masira. Ne betunayagala okibikirira era gaba masira. Yeah, so pass asobola obbanga ebbeere libadde infection eyo ng'eri munda esusse nnyo n'abunduka yekka nga olaba ng'olina ebbeere akazimba katujja oba akazimba nekibunduka kyokka ekibwatuka ebiseera ebisinga pass awogga n'alaga waliwo ekiri munda ekiriki ekitabuse so pass oyo asobola ova mu bbeere omusaayi gusobola ova mu bbeere naye omusaayi ogwo ebiseera ebisinga guba gwa luzizzi tulina omukyala eyo omukono avaamu oluzzozo olw'omusaayi omanyi ebbwa eribeera nga liwona otusaayi otwo teruleeta omusaayi naye nga gw'amazzi naddala abanyiga embalabe otusaayisaayo otwo otujja eventually otusaayi otwo natobeera ng'okola ki otutunuulira so tokitwala nga kitono kiba kitegeeza munda eyo waliyo ekikola ki musobola n'ovaamu amazzi amakyafu kwegamba ebintu ebitali nnomo nkwegayiridde genda mu ddwaliro. So those are some of the questions having abantu byemuze mubuuza ku Eric Cancer Initiative. Abakyala bano njagala obeebaza buli lwe bajja wano ne batusomesa. I've gotten by the serious feedback from people. You know, people who watch this channel tebaagala nnyo bintu biri serious. Bawoza bannange. Naye kirungi channel yo ekyaliwo bw'onootandika olaba ebivaamu you revisit. Kana baleeta Eric Cancer Initiative.
kansooke ndabe bagamba ki oddeyo kati awo jjo twebaliza ogamba nti Kasuku wakola channel information is power buli kimu mukitukoledde but I want to thank the people who call me bempadde namba zammwe abalala benzizeyo ne ngaddayo olabe channel olabe namba ezo it's very important for your health. I think over the years I've seen what misdiagnosis does, late testing can do. You know, there's nothing as bad as your life coming to a halt when you are at the peak of it. True. You could have done something about it. Obadde no tulinawe ku ground bw'otunda abazanyi osambye akajja ogenze mu parliament. Kisanja kisooka kyakubiri mu kyokusatu ne bakakutema. Kya beere tulina oddijjako. So we are saying go mu testing. Tulina run breast cancer run nga 2 October tugenda simbula wali Nakasero twetooloole tusonda ssente zigula van erimu mammogram. Yes. Kijja kuba kibayambako. I know there are so many initiatives with cancer but this is very special because for it talks about early detection. You test nomanya nti kati ndi safe. Ate kati ekintu ekyo nkiri nti bw'ovaayo bwe tunaafuna ekyuma kyaffe ekyo bw'ova mu kimotoka ng'oli safe ng'okubira boyfriend. Hello, do you want to see boobs? Or you take it? Go check your boobs. Yes, but by the way, on just on the soft side, njagalo gatwogera Eric Cancer Initiative ne breast cancer awareness. Njagalo kwebaza abakyala abatwala obudde ne mutuweereza ku bifaananyi by'amabeere. Mwebale nnyo mwebalire ddala. It's very good for the eyes. Muntu ogenda olaba nga vitamini. Pozi amaaso ga vitamini C. Ga vitamini A. Amaaso ga vitamini C, vitamini A. Vitamini A. Vitamini A. Ogenda nga ka vitamini A kazi. Notaasa omuntu okwambala galubindi. So as we talk about Eric, njagala munsomese how do I become like ntuuka ntya kusanga nkwatako nenkebera nga gwolyoke oyagala afuuka mukebezi. Yes. Tugenda kwanyiriza mu outreaches zaffe zetukola Kasuku. Ojje abakyala bajja kukusanyukira bajja kukuŋŋaanirako. Kati twabadde gayaza juzi. Ebifaananyi mbadde wali badde mubadde mukebera tebanziwe buzibu. Munaatuka mugenda ngeyo makerere kolo lwemba mumpita bateeka sente mumabeere bemukebera ngenda omukeera nga nina mwaka 10 munjoje sente nkyafu zezikusiiwa tokiddangamu. Okay, it's been nice having you guys. Like we've said, we have the Eric breast cancer run. It's going to be happening on the 20th of October. Mitwale esatu. Yeah. How do people pay for Basasulawa? Payment options are Fetwina Flex Pay. Just dial *291#. Ngoteka merchant code yafe. Ogenda waluka section ka merchant code 273051. Bagenda bagisawo wansawo but it is 273051. Kati omala okusasula sente zo ng'okuba ennamba y'essimu eri ka flyer kafooko ng'otugabana eyange namanze dogisasula screenshot yino nga tudeliveringa tulina Uganda Cancer Society offices vests zaffe weeziri awo you can pick them from there and then Nemu Town. So if you're around town access ya vests weeri nnyo n'amaanyi or you can visit our website www.ericancerinitiative.ug no registering leeyo. Yeah. Omwami oli ye Eric, nani manyi ye Eric? Yani? Actually no ye Eric. Much as Eric means a recognition is critical. Na ye survivor wa cancer erinnya ye Eric. Ye Eric. Yes. Kati ate ono omwami gwe nayogera naye Omusiraamu. Mwami Jamil. Kisolo? Kisubi. Kisubi. Mwami Jamil Kisubi nkubuuzizaako nnyo. Oludde okumbuuzaako. Nkubiraako mpeerezeyo some $. Okitegeera yankubirako nangamba nga kitalo nga tamala afudde
nesalabayo wadde amabugo segera bulungi mukulu akati amabugo gago saba oli abadde taata wange bazayi baffe betusanga mu tawuni wano ne batukuza so onjokyayo mukulu wange netulaba ate ekintu bekitambula okayisiza okay thank you very much for abalabi baffe abalungi until next time mubeere bulungi mweraba